It's about 2 weeks back. 2 weeks back. Nagamba jangu mu office ya president. Yes, onone baruwa yo. Onone baruwa yo. Ndetere ekipapula ekyo mugaso. Kiki Kampala. Kiri mu Kampala. Jangu mu office ya president. Yes, jama no. Onone State House. State House. Yagita State House. Yagita State House. Oba yoyo ayituda. Ah. Bobo omumanyi bwafaanana. Bulungi bw'omulamu. Afaanana atya? Ayenkana atya nga bw'ogamba Musingo buwanvu. Omusingo omuwanvu. Ye musajja munene ate muto ku nsi. Wamulaba nga ayimiridde oba nga atudde? Both ayimiridde n'atudde n'omulaba. Yavuye eno ng'atambula. N'alya n'ambuuza nange ne mbuuza. Ng'atudde awo kweyinza. Yes. N'ajjayo fayiro eyo n'anonamu ebipapula ebyo. Bwe yamala okubimpa n'agamba kati genda olabe ekinaddirira. Nakugamba genda tulabe ekinaddirira. Yes. Mu office muno obaddemu ne fayiro. Twali tukuyiseeko mu office muno. Kati ye yasinziira ku ki akuwe kino ekipapula because nina my sisters. Tugira by'amataka. So ba sisters bo be bajja wano bakulopa. Kyendowooza bwe nsuubira. So tomanyi namba ya ba sister but of course he cannot. Ba sister bo babayita batya? Margaret Tebakanya. Margaret Tebakanya. Ne Florence Kahunde Lusoke. Margaret Tebakanya, Florence Kahunde. Mwabawandika amabaluwa muyina abantu abo. Muyina gwe bayita Margaret ani? Tebakanya. Margaret Tebakanya ne Florence Kahunde. So you know that file. Tujina one. Can you check and see who was I want to confirm if Bob is the one who was handling that file. And Florence who? And Florence Kahunde. Florence Kahunde. Abawandika munchecking it turabe. Then we can be able to find out. Namba chi eya file eno because kino ekipapula tekiva wano kya office ya president. Wano kijjawo. Wakijawo omusanga nga. Yampita. Mululira Isa. Mulira ebintu ebikolerwa mu office muno. 1056. To tell Bajinonyeza, I want to see who was handling that file of Bosco. Munyetere Godwin. Mululira Isa. Kati gwengo babantu muntekere bwere. Munchaire bwere. I'm being honest. I am tired. The world should know that I am tired. Omuntu omukulu n'owa omuntu ekintu ekifaanana bwekiti. Coming from Luweero. Ng'omugamba nti kino kintu kiva wa office of the president. This is the Republic of Uganda, the High Court of Uganda at naenda byendako mu nsi muno kweli. This is terrible. God will come. Ija bakwata oleba bashuma banyu kuba kuji. Look at what Bob gave this old man. Bob. Administrator General, yet Administrator Royal High Court. Abo banyoko abawa mu office muno benkana kigo basinga basinga bakudde mikono gyange kati lwaki bakuwabira bagala kutwala takali anje lyange bali lyanjawulo eryabwe lyali kati lwaki bakuwabira kati bagala kutwalira ebyabwe nerugwawo bali kulyange bagala batwale ne balyoka bakuwabira bakulagala nabo tetukuyitanga kujja kuona nyine yampita. You see? And you call him when I was in Luweero. Oyita omuntu ngo omusomera kye bamuloopi. Neto muyita ngo look at that Godwin. Look at that paper. Why would Bob do that? Tiwo beno omuhorereza? Omutegedde niwo beno omuhorereza Bob. Ati mwene ekyo nekyo tukulengo kino kishwaza. How do you do that? How? No yeto mushije rukwinga noti w'emyaka erukwinga netumazima n'omuhereza rubbish nkejo. High Court na office ya president ne bukwata ndanka. Luweero kwara ine kesi y'abanyanya bakumuhabira, he should have called them for a fact finding meeting. But you don't call someone and give omuntu orukwinga notashogwa mu Christine gwenje. Nanye nkasoma. Kandi mu government myaka 5 just retired. Nazo Luweero nandi ndima. Just imagine. Ndima. Hati nohereza omuntu ekintu nk'ekyo mazima zifitine bwenje. How can you do that? I have my home in Kireka. But right now I'm staying in Luweero. When I retired, I went back to Luweero. So where kwekyo ekipapula n'ogende wa chairman n'omubuuza wekiri. N'omubuuza kiki kino. Bwe nagenda kulaba mutabani wange ku byatuukawo baali bamusibye. Nga nze ndi Luweero n'ambulira story. Ne mbuuza
ebyange bino bayinza mutabani okunyamba. wani ono akulese kyamani w'ekirinya Wekiri mwana wa sister wange. Mugamba ebyange bino nyinza okunandaba ne banyambe kubanga nange banziba bubbi. Ddala bye bampadde. Nagamba this is forgery, nja kutwala ogendo olaba nakuyamba. kati kwe kumugamba nti wagenda kingdom ku level yakusatu Yes. n'omulaga ekipapula Yes. naye teyakugambye nti kino kikipuli Yangambye. kuza enkola yaffe Yangambye kino kikuli. ono tokuleba ngu mazima okunuku this is too much Yangambye office the honest si bituufu ate si bisai. office eri honest indeed si Yeah, what we yangambye. kati bobo oyo taliiwo wano Naye abadde mukozi wa wano. yabadde muntu wano nga tukola Yes, yampa ebintu. kati natuusa ekiseera nga complaints nemufulumya You're right. naye kati bwenkola ebyo abalala ngabamuwereresa bagamba nkoze bubi nze saagala bintu bya kisiru saagala bubi ate waliwo obubba obw'ekisiru obutalina namagezi tosobola kukola ebyo n'oyita omuntu n'obanga amusibye ekitambala ku maaso singa yakuleeta nga akusibye ekitambala ku maaso naye n'omuyita kingdom kampala level 3 ate kati nandidegende nti anti atuulawo ono omuzeeyi yazze mu ofisi yange ne bamundeetera nambulira bob naye nendooza kino tekiriiyo nemugamba nedda nendooza oba muzeeyi bukadde bwe bumutawanya osasi awo nakuleba okirumu tokawitsire kati nemugamba jangu ondage awantu awo nga nze ndooza bya oba levo yakuna bamuferera ku levo naye naku zino nkimanyi nti abantu baferera wano nemugamba jangu ondage bob watuula awo watuula yandaze exactly awo obadde nange natula mu ntebe eyo nawano waliwo omwami olanga yabadde suuti ya cream. naye kati okola ekintu ekyo okifaananaga bwekityo kweringa olowooza ono omusajja ategeera alina amagezi alina amaaso ye bwe yandibadde nga teyasoma nga bw'ayogera osobola okulimba omuntu alina amagezi mu nsi muno ng'alaba omulese ku kizimbe kya kingdom hall omulese ku level 3 don't you think that person will still come back Mama yasooka kuŋŋamba kintu kya kifere kya magezi matono yasooka kuŋŋamba bw'ati nga nkubira essimu your sisters are choosing you because of obtaining that land illegally. Nemugamba no. Yes. Kusimu nga ndi Luweero. I need you now in the afternoon in the office of State House. Who is that? Bob. Calling me here. When I was, need you in the office of State House. when I was in the Luweero. Nemugamba, I'm sorry, this is a short notice. I also worked with the government. You cannot give me such a short notice. And I cannot drive a car from Luweero up to here. I need to get a driver. Now what do I do? Give me 2 weeks' time. I will come. When I took a car, then go sim. Sim yenjera binaina gino tenga somewhere. Nemugamba mbino. Oyina okujimpa nkakasiriza eddala nti bobo. Oginoonya muzeeyi. Nsolo gino. Twagala ebintu ebipininga omuntu tumanye amazima agaliwo. Njagala something that can pin that man. Esimu oyina okujimpa. Naye madam. Bob yali akolezeeko wano. Yali akozeeko wano Bob. Yabadde akolera wano naye twamugobye. Wamugobye nga maze okukola ebintu bino. Essimu nyinza ogifuna. Omanyi waliwo obukakafu oyagala nnyo obukakafu because tekiyinza kukoma wano. Tuyinza okukitwala ku ddaala eddala. Naye twetaaga obujulizi. Tosobola kuferera mu office ng'olina ekintu ekifaanagana nange nyini nsobola okutestifyinga mugundi wonna woba ontusinga. You can testify. Yes, I can testify. Bw'akubira essimu agamba atya? Nkwetaaga mu office State House where Kampala Kingdom. Nali simanya nti ono bazimbawo bati. Namanya wano ng'ekyali primary school Simon bwe nali wano mu Kampala City Council. Namanya wano ng'ekyali demonstration school wano okumanya wano wange nayitanga ngenda kukola kati ngenza okujaza nze ekizimbe kipya nabuuza n'okubuuza nengenda nempaking emmotoka yange nembuuza omusirikale nagamba nja kufuna omuntu akutwaleyo kati kyendakuba ndimukubira essimu nagamba siriimu naye basaawa mwenda nja kuba ntuuse ndibandikeba ndi ku reception omukazi nankulembera ndi anatuusa omusirikale nemuregister yange naregisteringa yes naregisteringa naliko omusolo nandeeta nateekawo bubi yali around here nanga mimi osinza okukola yingirawo tugamye entunda najja nansanga wali nanyumiza story nangamba empapula ekintu kyenkuti nemugamba ompisa to testify how we got that land nagamba that's enough you can go we shall call you when we need you. So there is no any formal invitation Jaku. No, apart from yes, apart from that, they naturally not. But what I know, the case is in court. You leave everything you're doing and get me this file for those ladies. Southwest. I need to know to what extent Bob has handled. At the Mahabireba,
ati kumurahize muntu rebusha In fact, accent Ne ya kunkaro. Chiga. Eh? Engeri ya pronunciation ebigambo ize mu Chiga. mwari mwogera Luganda oba Luzungu Twayagala Oluzungu, twayagala Oluganda, twogera naye ng'owulira accent mu Chiga. yono yetegereza tebakakwiba no bakubuza Esimu ekiriza y'abazungu mu Chiga nimho namanya no mu Chiga. akagamba hasimu Gamba hasimu nimpo. wangurira yagamba oti kiga Yes. ate ejenye bayimukwibamu nomubayihaningirira kubakwata. You cannot steal like this. This is rubbish. You can't steal as if nicyo kipapura kiyamuhire ashiro nokwata omushaija oyina obwenge buti nomuhereza ekipapura kifiire omu office ya president nomuhereza ekipapura kya high court kitasayiningire ono obubuka n'obushuma butaine bwenge nabo. You can't do that. Akanyangu kiri kyawe kibika nja kweta omukono. Nekyawe nikyarigahe akakugira ngu egi office niyo Omufairo ya yero mpango. ati noreba that is a method of oraba nchoko kutisatiza. That is a method of threatening someone. You know, for someone to know kati bando pia mu office ya president you are looking for tactics to threat. Isn't that threatening? Yeah. Now, as we That talk, is a way of threatening someone. as we talk, they are already divided by land. They have already Yes, divided how? they are putting stones and who divided? Who did This, my sisters. They are using this fake document. with the help Yes. of who? I don't know. With Bakana beja bakora inventory na bo. Obarebo betsize. Kashogo mzee Kashi has inventory ya yeitu neberi ya rupapura ruplane terna office tito tushemekora inventory. Is it are we not mandated to even do to that? witness. Not even to witness. We can only be there to guide. But we are not supposed to do it. Hatu no kwata inventory area headed paper el fake ya high court no jikwata no jetera office ya president. Why? Why are they now in my land? Mwana tu Yeah, get it deep. boso kumwabere na mhorereza. Mwana ozagara ko ojiro tinyabara oborekere homusasire. I cannot because ebyo nakubikurga habyete ruizina ryani. It's unfortunate kati mzee cya kizibu cyeni na ujana kusanga yabarara bakugamba nti mucyara Fiona yasaba sente ugambe nedda mucyaro yo bamulimbirira. Nze nyina abantu abakorera wano newe mumanya nenkwata kimu nenkwata ekyokubiri nenkwata ekyokusatu afuruma nze sikoragana na bya bubbi ebyo mu DNA yange obubbi tebulimu. Kati bwe nkwata ng'okola ebyo ebyokuswala bwe kutyo ofuruma ogenda. I don't care. You are right. I know I have a lot of enemies there, but I must do the right thing. Indeed. Sunsubula kuraba awo nembuzabuzawo because siba nabo. Businga nziba nabo okubagoba kyandi nzibwaludde because bandigenze ne banyonoona. Yes. Now otya muli. Kati kyekizibu kye tulina mu gavumenti muno nti abantu batya okugoba abantu because babba nabo. Kati nze omusiriimu. Era bw'onoosanga n'awalala nga bakugamba Madam Fiona bagambe nga chairman bwe yagambye nedda. Office eyo ngimanye enkola yayo nkola nnungamu n'akuleeta. Kati bw'osangayo omulala ayogera ebitakwatagana mugambe nedda ddayo ono omukazi takola ebyo. Njagala ensi emanye amazima abantu boonoonye erinnya lyange kati abamu bakama bange banya dressinga as a land grabber. Well, I can be a witness of land grabbing, but I'm not a land grabber. I am fighting land grabbers n'abantu abatwalire amateeka mu ngalo. Oba batula mu office ngoyo gwe wasanze awo n'akozesa amaanyi ge wa state house n'akuwa ebintu ebitaliyo. That is one way of threatening you. Kati ebyo byakutiisa muzee. Kitidde. Nange bange nemala mu government. Omanye enkola ya gavumenti I enungamu know. naye bw'osanga omuntu akola shode things omanye ono muli wanguzi. Tukyali bavubuka bato twakola ne muzeeyi. Twakola ne muzeeyi nga tukyali bavubuka bato. Mzee Museveni Yes. nga mukola naye ki? Twali mu gavumenti ya UPC nga tukola. Muzeeyi. Presidents mwenda bendabye nga nkola nabo. Kati ono ali wano ali mukumanya oli wajjo. Yes. Yalaba nga ndi muntu nkugwe. Ngambe no. But he was like a washanjire chairman wa Kirinya I know about that office. From here I went to my lawyer. Nenchimwe mugambe kiriwo kinebwe kitugenda mu court. Obutegeezi kikigenda mu maaso. So my lawyer abadde mbalala batanakudda kuntegeeza kikigenda. Lawyer omugambe kino kibuli tata wano nakugenda mu court.
kugamba nti eno inventory administrators wadde bagamba that thing is not signed. How can you do that? Kati ojemuki ngoroze gwenda kutiisatiisa omusajja. Actually what I think, when Bob saw the man yamanya nti ono tatiisika. Now baleeta bano abentegeera ntonotono, those that did not even go to school, n'amulaba ng'ali so vulnerable n'asalamu amutiisatiisa era kyova olaba teyaddamu kuyita yamanya nti tojja kutiisibwatiisa. Because there is no how you can look at such a person n'omanya nti ojja kukola ebyo. It's a normal paper. Like they will a consent. So you people you take it to administrator general. Event. They are not supposed to be. Then not our administrator general until the administrator because they nzikiriza kino na kino. Tukoze ng'obuyinza bw'okutulagira okugabanya ekintu kino era kikino bwe tukoze bo ne bakiregisteringa ne bakiteeka mu fayiro ya administration ya koze nebeerayo. So tukula bino. Tokola katukebere fayiro tulabe ebirimu tumanye bwe biba bichupiri because wobanga oli mu kooti n'omusango gwagusinga siraba lwaki abakyala bakutawanya obwo bubbi. Because ate n'ekirala kyebadde tolina kubakkiriza kukola tokkiriza muntu yenna kujja ku ttaka lyo n'atandika okulisurveyinga nga teri gundi clearance ya RDC abalina okumanya nti abantu abali mu kitundu ne poliisi oba ne office ebasindise nga waliwo ebipapula ebikulaga nti tuva mu office bweti RDC atukkiriza wabeerawo ne poliisi ekuma bano abantu abakola ki abasurveying kati abogenda ngenda kukubira poliisi ku kitundu kyo ebafulumye baveewo tebaddamu ate mwebali batademu amayinja ne bagenda amayinja igenda ogajjemu ebyo bya kifeero ate oteekamu mayinja gatalina trespass ekiriro takali yange nzindukira nzimirako kati eryo trespassing ojjemu ebinja ebyo bataddemu nga tebirimu wetukangakanga ti poliisi yabadde bakumye simanyi bankubidde esimu tokimanye engeri nengendayo yesterday nendaba nga bataddemu otuuka ku poliisi ngenda kukuwa enamba yange tuuka ku poliisi ogiwa omupoliisi omugamba nkubire oba gwe nkubire nze nkubire poliisi bagende bakuwerekere ojjemu ebiyinja ebyo ebyekifu tasagala bufere kati jangu tuddeyo mu offiisi tusibule bulungi.